Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasuzotia wasibyotia. Nudin Intege once again. Nkutusa kebigenda maaso. Mu kibuga Kampala campaign zigenda maaso. Naye abatunulira people power emyaka 5 mabega abayingira Nuupu emyaka gumu ogwaddako 2 n'ababadde mu byobufuzi emyaka 5 gitulayi mu parliament ebintu bikyuseemu. Asumani basalibwa kiki ekyamutabula ne Bobi Wine? Asumani basalibwa kiki ekyamutabula ne Bobi Wine? Agamba nti Bobi Wine n'amala akwata ku bukulembeze bw'eggwanga lino ayinza okusiba buli muntu. Ayinza okusiba buli muntu gw'alowooza nti teyamuwagira. Asumani basalirwa agamba bw'otunuulira ebintu bwe bitambula tannalaba dikiteeta mu nsi eno nga Bobi Wine obuzibu buvaawa. Asumani basalirwa yasala eddiiro. Asumani basalirwa yalya. Bobi Wine watima atakolagana naye abatamwagala ayagala kutamutte. Asumani basalirwa agamba Bobi Wine ayagala kumutta naye kikyamuganyirwa kuba talina buyinza. Obuzibu bwavaawa. Waliwo omusango omuntu obutakkanya na muntu. Kiki ekyawudde abantu abaali awawamu? Bobi Wine yagenda mu by-election eyaleeta Asumani basalirwa mu parliament. Ompulira bulungi. Olwaleero kabwanangu Asumani basalirwa leero yayogerera iPod. Yalaga enkola yaayo yajja etya. Bobi Wine yegattako bwegasi. Basalirwa amugamba twakugamba bwe mwana agabwe mutampa sente ngenda ate mumpe sente ewatali kumala budde. Bamugamba jjuza kino na kino tojja kutwala butwazi sente. Bobi Wine agamba nze mumpe sente tunaabiteesaako ebiddako. iPod emugamba tuyina emitendera gy'olina okuyitamu. Yagamba emitendera sijagala. Muli bannakyemalira. Mwagala kunfuula mbundi bbeega. Basalirwa agamba Bobi Wine tumwekkaanye tumutunuulize eriiso ejjogi. Ekituufu kyeki. Obyobufuzi mu mukwano gwe guliwa. Abantu bakolagana leero enkya ne baawukana. Ani mutuufu ani mukyamu wakati wa Bobi Wine avaayo agamba abantu nti we basalibwa sikyamutegeera. Basalibwa kiki wakola struggle. Kiki ekyo lutalo ki luwagula wakati wa Kyagulanyi naawe? Tewali lutalo lwonna. Muganda wange yakagenda ebugiri emirundi 2 emyaka nga 2 emabega yaliko ebugiri ne Rale n'akola statement yemu. Ne wano juzi yakizeemu. Naye up to now nange nkyebuuza namukola ki? Simuvumangako, siyombangako naye, saawukanangako naye mu position yonna. Naye agenda mu maaso ng'agamba abantu nti tantegeera. Naye tannyonnyola obutategeera obwo bwe buliwa. Ekyokubiri bwe yali ebugiri emyaka 2 emabega n'akola statement eyo namuweereza message ne mugamba muganda wange ng'okyuse bwe wabeeranga n'ensonga watuyitanga ne tutuula ne tukola ki ensonga ne tuzitaanyaako ne tuzigonjoola. Kakati ate otuuse ddi ku eno level ey'okubeera nga osamoninga omuntu n'obeera nga olina by'oyagala okutegeera kakati tokyabikola ogenda bugenzi ku public meetings and gatherings. So nange mpaka kati nkyayagala okumanya kiki ekyo kyenakola Bobi Wine kiri personal nti atuuka okutandika buli walaga buli lwabeere busoga nga nze nfuuse emboozi ate azakikola nga nze nsirika olw'ebigambibwa nti gwamukuba mu Rwanda ntya
saagala bwa pulezidenti ekitegeera sesimbyewo kuba pulezidenti nze njagala bwe mubi ojjukira baleeta etteeka ly'ebisiyaga baali muteekako nnyo era oliomu kubaalireeta ekyokubiri etteeka lya political party amendment bill gwomu kuwagireeta wadde bagiyisa mu honorable faith nakooti ebyo byonna tebiraga nti nno olinga eyava ku ludda lwe kubanga abaend of the day etteeka lino limaze okujja liyiseemu kati liri mukosa parties abantu abagambanga luli FDC yagambanga sigenda kukolagana Museveni siyagenda meeting naye nga sente zijja mirimu ekibiina nekikola ki negitambula gwe kanso munamateeka noleeta etteeka nga libindinga okuba nti nno ekibiina okufuna ku sente kirina okubeera nga kiri mu mypod tolowooza nti oli wagamba nti basayi olina gwokolera okusookera ddala etteeka ery'ebibiina by'obufuzi sinze yalireeta bagamba lyali liryo nolwa nedda nze etteeka eryo linako minority report era minority report yange yali ewakanya ekyokugamba nti omuntu okufuna ensimbi abeera mu ipod era ku record minority report kweri ekyokubiri sakkanya na tteeka eryo amendment yakyo sakkanya nakyo era bwe nakola minority report ne tuleeta ne tukiteeka ku record ya parliament naye mukama waffe leader opposition n'atugamba mu parliament tuveemu ne tufuluma saafuna opportunity kwogera ku minority report yange naye nga ku record yo kweri ne ku Hassan kweri otakiwulirangako nga bagamba nti nno etteeka lyali liryo nedda lwaki bagamba bwe batyo bwe baali baleeta etteeka eryo banteekako nga sigenda nga siriiwo naliiraani nali siriiwo naliiraani nedda naliiraani bwe nakomawo nengenda ewakira aka nembuuza ani yatadde kuno nogamba baali baseebereza okuba nti you will be in position okuwage but eyo nali opposing ne minority report weeriira njagala ofuna omukisa ojanjulira abantu ne views zange muteeka eryo ku nsimbi za ipod n'engeri omuntu gyateekeddwa okuzifunamu so ekyo tekiriiwo ekyokubiri oyogedde ku tteeka ly'ebisiyaga etteeka ly'ebisiyaga abantu beebugiri bye bantu mukulireeta njagala bw'oli munnamawulire va wano ogende ebugiri onoonye omwami bamuyita Saidi Kagere. Saidi Kagere muntu mututumufu nnyo mu Bugiri municipality ku mikolo ogutali kumu ogutali ebiri ng'ayimuka ng'agamba ababaka ba parliament batwala obuvunaanyizibwa okuleeta etteeka ly'ebisiyaga kuba bifuuse ekizibu. So amaloboozi tugajja eri wansi era ne mu parliament nakyogerako era njagala ofuna obudde onoonye mwami Saidi Kagere we Bugiri ajja kubuulira nti eyo gikyakola ki gikyatandikira. Kakati ebyo byonna tebirina we bikwataganira n'akolagana yange na Bobi Wine. Weewaawo ate bwe yagenda ku BBC yagamba nti twakolagana ne Museveni okuleeta etteeka erimulwanyisa. So awuze ate we nasookera obutamutegeera kuba nalaba tebikwatagana. Etteeka erivudde e Bugiri ng'abantu ate no eyatugamba olireeta kati ŋŋaazi oyo mwami Saidi Kagere ye chairman wa NRM Bugiri municipality. Ng'omaze okunyonyola ensonga tulina leader of opposition wano parliament tulina whip wa opposition kutulondoozeza nti nno osanga omwandibadde muyita okutuuka ku mwami Kyagulanyi omuntu yeebuuza webeembeere badde okumala emyaka ebiri oliwo opposition ekitali doubtable lwaki wandibadde tokosa offices okutuuka ku Kyagulanyi lwaki nga nzikoze oba Kyagulanyi olina essimu ye ali boogera lwaki tomukubira sina nsonga yonna eyita mu muntu yenna nga njagala kutuuka ku mwami Kyagulanyi teri kuba abo bonna abamu boyogerako nabasooka ewa Kyagulanyi goyinza okugamba nti mpuuga yansooka ewa Kyagulanyi nti oba Segona oba Muwanga Kivumbi oba Nambooze kwabo bonna waliwo yansooka ewa Kyagulanyi kuba ffe Kyagulanyi twamulabamu ng'abo bonna tebanamulamu vali Joel oyinza okugamba nti yansookayo naye bano abalala bano naye challenge bwe yava muganda waffe yamala n'atusalako communication. Twagenda Kenya mu kalulu okobservinga akalulu ke Kenya. Kenya yaliyo nange naliyo nemuweereza message nga tuli Kenya nemugamba where are you to sing? I understand you are here. He didn't reply. Bwe yagenda e Bugiri emyaka ng'ebiri emabega n'ampisaamu eggaali namuweereza message nemugamba muganda wange obadde otya okitegeera aweyambulookingira. Okay. Waba bigambibwa nti bwe mwajja wano
mufo ky'okubeera ku struggle mwatandika kukolagana na administration mukyo muti ne mubeera nnyo ku ludda walwa speaker so much nemba nga mumukozesebwa okulemesa agenda za opposition wali okiwuliddeko nakiwulirako naye tebawa examples ng'agenda ki gyevalemesa ng'agenda ki kuba oli bwakuwa example oyinza ogamba kyekimu naye bonna bayogera ine generality ne mwami Kyagulanyi ayogera ine generality agamba basalirwa sikyamutegera ku nsonga ki kiki ekyenjawulo ennyo ababaka be kye bakola kyesikola kiki ekyenjawulo ennyo kye boogera kyesoogera kuba kati tetukyalina demonstration wali twabeeranga ne demonstrations wandigambye tubeera ku street gwe tobeerayo naye nebo tebabeerayo ebigambibwa nti wafuuka papeti wa speaker nedda ate ekyo nakyo sipiika kigwe sikolaganangako naye nze nanoonyeza Kadaga akalulu wano nga yesimbyewo n'olaki nenyambala ne t-shirt ya yero abantu era ne banjogerera ebigambo Kadaga okitegeera siina nsonga lwaki sikolagana na sipiika gwe waliwo omubaka gw'omanyiko nga yetakolagana na sipiika era ng'akyenyumirizaamu ng'asobola okujja mu kamera n'agamba eze ndi w'amaanyi sikolagana na sipiika omumanyiyo ekyokubiri bw'oliripnedda tozijja ku mulamwa omubaka soko nyonyera omuntu atulaba kuba basinga tebamanyi omuntu omubaka bw'aba atuuse wano yandibadde naddanga opposition yandibadde akomawa mu kukolagana n'abantu nga basipiika nga bachief whip nga baministers nga abali mu gavumenti leka nkubuulire kati nze emirimu gyange gyenkola bw'okimanyi bulungi nze omubaka asinze okuleeta private members bills wano okiwakanya obali obeerawo wano private members bill bw'oba onaagireeta space kuoda pepo ojijja wa speaker ogende wa speaker n'otuula naye n'omunnyonnyola n'akuwa space kuoda pepo ebyo ogenda bikola otya nga togendayo ekyokutegeeza nti obutakwatagana speaker ng'oli mubaka abantu bwe oliddemu olukozi si bantu naawe mwennyini amateeka gagamba gati akulira institution eno yaani oliki oli mubaka kakati bw'oyagala gamba bantu nze ndi wa kitalo nnyo ndi mubaka naye sikolagana na speaker okyo oyinza okukyogera ng'olimu obwongo obutegeera oyinza okukyogera naye ate ekyokubiri ekisukkakaawo lwaki ekyokubiri ekisukkakaawo lwaki parliament ewedde mwenga opposition eyaliwo mwakolagana naye speaker naye lwaki ate mweno mulwanye nnyo okulaba nga temukwatagana naye nedda abatagala kukwatagana naye nabo gye bali oba oli awo balina ensonga zaabwe nze Basaali siina nsonga etankwataganya na speaker sigiina gwe bw'oba ogiyina osobola okugimbulira nakolagana ne Kadaga ate very personal level nentuuka n'okumunoonyeza akalulu gwe waliwa gwe tokimanyi nga nanoonyeza Kadaga akalulu wano nga nyambale na t-shirt ya yero ngeriko ekifaananyi kyo nenkolagana n'olanya ekitegeera awadde kuba bwe yamala okuyitamu n'afuuka mukama waawe kati yenjawulo gye nnina era namuwandikira ne congratulatory letter omugenzi olanya ng'amaze okutuwangula fe timu Kadaga right honorable Anita nkolaganye naye nga bwe nakolagana n'abalala ne bwe naakomawo mu paalamenti ejja era n'abeera sipiika nja nkolagana naye enjawulo eriwoko ku basipiika abalala n'ono aliwo nti ye ng'ate omuntu yampaako emirimu okitegeera kuba wano mu paalamenti kiri mu public knowledge buli omu akimanyi ndi private lawyer wa Anita Among kiri atakimanyi wano era mu law firm yange mulimu files ze era ansasula nga lawyer okitegeera kakati njagala omuntu agambe nti okola bubi okubeera lawyer wa Anita ekyo kye bayita papeti oba kye bayita okumusitulira ensawo okitegeera gwe onsanze wano paalamenti ndi wali ne stamp yange ababaka obwedda bajja wano nga mbakomissioningira documents zaabwe nga bansasula okitegeera nga lawyer kakati oli ayagala kugamba Basaalirwa lwaki oli lawyer wa Anita eyo naye ebeera nsonga ng'olina obwongo kyogamba mba commissions mulimu na opposition bwe bali nabeera ne speaker mwennyini kankikubuulira empapula za speaker Anita Among nomination papers ziriko mukono gwange na stamp yange era I am paid for that kakati ekyo kye bayita okubeera papeti
okola otya okubeera ng'osobola okubeera ng'oli private lawyers w'abantu ba Catholic at the same time n'owuza n'emisango gy'opposition? Kati ffe bwe tuba tusoma babyawula saawoleza amama mbabazi ate nga mbadde mbawoleza even before become bw'otuuka wano mu parliament mbwateeka mu mumanyi owe mubende weigala oyo client wa mbwateeka yeri Apollo omumanyi oyo client wa lumu omumanyi oyo client wa semujungando omumanyi oyo client wa Anita Amongo right on omumanyi oyo client wa Katuntu Abudo omumanyi oyo client wa kwafa bwe tujja wano sitwagala nnyo bantu balowooze nti obwemupi mulimo gwikobere situva ku mirimo gyaffe era nkikubiriza nnyo n'ababaka wano nti tolowooza nti ogenda kubeera emupi obulamu bwonna sigenda kuva mu lufaamu yange and beyond that Gilbert baali baseka Bukenya is my client kikiba kyogerwa nti nno oliawo baclient bo abamu olukwe okulagana na olusi nchonga nkiri private tezikwatagana na byabufuzi waliwo ekigambibwa nti bw'omu kubakola ziddiire zalemesa emisango bakulu kuteesa lirwano ne kuno kutuuka omusajja ye emisango gy'okulonda ogamba gwe tewaliimu direct bw'omu kubabeeranga eyo okyakanya benchi nebba eri waliwo ebigambi byookoseza seniority yo obeera senior council nobanga bampayiriza nga musajja mumutamya ebintu bampayiriza buli kintu kyembaddemu mu misango gyembaddemu obajja Bobby obajja Besigye obajjani ngezezaako nnyo okukozesa obukugu bwange n'obumanyirivu bwange okukola ekituufu siryangako mu muntu lukwe ate seenoonyezanga byange ng'omuntu struggle eno bwetutu bwe tugibaddemu bwe tugizimbye naye nze kyesobola kukola era kyesikanya n'abantu bangi kati olaba ekintu kya iPod nze mwami Museveni yansangamu mu iPod okitegeera kuba yasooka kugirwanyisa kati abantu bagamba nti olw'okuba mwami Museveni ajje mu iPod nti nze nveemu olw'okuba bajja gamba munywa kacyayi nze naye yansangamu kibayiba okitegeera ojjukira akakiiko kaligwa ni parliamentary bwe kagenda mu State House ku nsonga y'ebisiya waliwo abagambamu tewandikenze naye nga nze nanyini teeka okitegeera kati yenjawulo gye tuyina akasemble president ogenda kulondani kubanga kitegera bwe kijeema temwinayo president tugenda kutuula enkya neeke y'ekibiina etuula nkya kutalo cottages okusalawo presidential candidate waffe temunasalawo nga kibiina tetunaba anti neeke tenatuula ekyokubiri teri yatutuukiridde oba oli awo obuwagizi bwaffe tebabwagala singa mwami Kyagulanyi yajaza esawa n'agamba nti esawa jeema oba kale mwami Basabi basaba ombeere ku mugongo kulembere eggwanga lino okyasa omunoonyeza Kalonga bw'okanoonya 220 100 kuba si mwami Kyagulanyi yalina obuzibu nange wadde tabwogera sisirina buzibu na mwami Kyagulanyi bw'okujjako okumbuuza bino ebibuuzo wali ondabyeko nga bwogerako anywhere amaze kubeera nga anvumirira bw'asindika abaana bwe batuwemula bwe batuvuma bwe batuyisaamu amaaso kino kye tukola tuli ku defensive okyakkiriza nti akyali mukulembeze bw'omwetaaga ate ensobi gyategezaako okukola teyejjaako bantu bali sober around him kuba mwami Kyagulanyi ffe anti kasitaki obeera n'abantu abali extreme okitege abo abamugamba Basabi bamuyisemu eggaali Basabi bamuyisemu akukoze eki siyina interest ya Kyagulanyi wadde eki gye nyingirira sigiina ne bwe mbasibadde mukuteekako omuntu si yasoose golooza Kyagulanyi aba-FDC tebakinkola naye ng'omanyi kinali nkoledde aba-FDC bayinguliddye abo bonna badoliini abo bonna teri gwe saawuliza ku musango bwe kyatuuka ebugiridde backstabbed me so bino byoyogerako si bipya abantu backstabbinze naye nga tebalina nsonga ekitege gw'oli ripoota wa parliament wa
oyinza okubala ababaka 10 abasinza okuteesa mu palamenti wano nga basali batalimu. Oyinza obabala ababaka 10 bwe bati abasinza okuteesa ku Hansard kwebiri, ku YouTube kwebiri, everywhere kwebiri. Ekiteeso naye bulirayo ekiteeso kimu nga kiri against interests opposition. Tubadde wano ne collective positions wano. Leader opposition agamba ku nsonga eno wano wetuyimiridde I follow. Bagamba we walk out I follow. Kakati mugamba nti nakulyamu olukwe. Tokyantegera. What do you mean? Olowooza ina amanamu information ekyabo. Well, I don't know. But ate bw'obeera omukulembeze obeera n'akasengejja okitegeeza. Okolanga nnyo okubeera nti abantu be watandika nabo tebakuva. So fo tumanyi gye twava. Bano abaagala kaadi n'obuganzi nze siri wanuupu okitegeeza. Naye mbakubeera wanuupu. Ndi sure 10 ku 10 ze nandisoose okubeera n'okuwala. Kuba mu inako kasinze yali asinga okubeera siri. Ekitegeeza. Kubanga bwe nkugambye bano bampuuga bamuwanga kivumbi bajja luvannyuma. So nga tumaliriza olw'ensonga eno kwesiza okuba interview eno okunoonya ekyokuba nti no tigwe ng'omuntu era njagala okiddiremu abantu tomanyi buzibu bwe buli wakati wo ne Kyagulanyi. Era nsaba aveeyo abunnyonnyola abantu oba kuyita meeting oba mpite. Yes, oba mpite because Bobby oyo gwolaba Bobby yabeeranga n'ensonga ng'akukubira essimu n'agamba ndi Magere n'ovuga n'okola ki n'ogenda e Magere. Mukyala wange omukulu asula wali Kawempe nga waliwo olwabanga ava mu kibuga n'asala emmotoka n'ajja ewaka ewange. Oyo ye Bobby gwe mmanyi. Naye ono Bobby alengeza abantu ku gundi nga tabawa kuba kati yankozeeko mob justice. Yankozeeko mob justice etya he condemned me and hard. Obanga kuba kati Bobby gotayinaako obuzibu yo yazze ebugi nene kulala yeti wabaddeko. Yes. Tolaba already obutakkanyawo muwezi. Nedda olw'ebigambo bye byeyogedde bijiri yabyogera ewana Lukoola naye nali ngenda wana Lukoola kubenda wana Lukoola nze siri bubeezi nti gundi naye amaka gange amakulu gali Kawempe. Era ekyo nakyo yakyogera ewana Lukoola. Nali ne mukwano gwange basalirwa nabeera compromise kati nabeera ntya kulala kubaana abo b'omanyi abayinza okuwemula ne bakusuula wali okitege. So abayisa obulungi ennyo najja mu maka gammwe mwe ne musasula bubi. How ngaera bwe yali asuubira mumwina okubaga nga kiki nze njagala ompeeyo incident egi emu Bobby gyagamba nti namulyamu olwo incident emu yokka agyogera abantu bagitegeere nti tolaba wakola kino tolaba wayogera kino okitegeere. Ekyo ky'okusalirawo emikwano takirinaako control. ne bokulagana nabo. Yes, atakiinaako control.